Kadaama TV waliwo olutalo olwaluseewo wakati wa Kadaama ne mama ng'entabwe eva kubeera nga mama ta respectinga Kadaama. Kadaama naye avudde mu mbeera. Kadaama alaga nti amugambye akole by'akola, amugamba asiimule engatto, agenze asiimudde engatto, amaze naye n'agamba akamale ogenda okusaalako. Atandise okusaala ate ayagala omujja muswala. Kadaama ekyo kimuggyeko ddala waya. N'agamba omukazi ono kansooke mulageko. So tukubiriza abawarabu bano baba bossi bano nti bakadaama bano okubeera nga bakola emirimu ate temubatwala nga bantu batalina magezi, temubatwala nga bantu batasobola kureactinga. Buli bw'onyigiriza ennyo omuntu omutuusa ku kisenge ekigamba nti nja kukola ekintu kino. Bagamba nnyo nti lwaki sisalira bakadaama bano misango. Ebintu ebibeerawo n'ebimu bye balimba nti Kadaama yakoze bweti, yasaze ono, yakanyuza oli, yamusikumye ku madaala. Ebintu bino oluusi balimba naye ebintu bino oluusi bibeera bituufu. Nga Kadaama akikoze naye ng'akikoze takipulaninze, takyeyagalidde, wabula embeera ebaddewo yemuforcinga n'akola ekintu ekyo. Ekintu ekitali kituufu. Wabula ate n'entwala n'okulabula, mujja kulya voice note eno. Kadaama togezangako n'ogamba bosi wo nti ojja mutta, ogwo guba musango. Togezanga n'okyatula nti ojja mutta. Gwe yogera woggana, yogera buli kimu kyonna, saagala tontawaanya biki, nja kukuba ne bw'ogamba nja kukuba. Nakyo si kirungi naye ate ekyokutta kyate kibi nnyo. Temukyogerangako. Gwe yomba naye kati nga kino nja kutoyiza n'okiteega oba n'okiteeka mu Luganda. Naye bw'okyogera mu Luzungu basobola okukikozesa nga evidence singa wajjawo ekintu kyonna. Oyinza okwesanga mu famire mulimu atamatiraani mukyalo oyo obanga ne bbaawe yamwetamadda ne basobola omuwa ebintu ne bimujja mu bulamu bw'ensi. Kati oli bw'aba yali kodinze gundi ng'eno bagikozesa nga evidence nti gwe wagamba ogenda kumutta wuuno afudde. Mubalaba abazungu bulijjo abawakinga waliwo TV Factor. TV Factor ekuweereza ewa TV ewa programs n'olaba abazungu engeri gye batta bakazi baabwe ng'amaze omuteeka mu insurance just nga ayagala insurance money. Kati bw'oyogeranga ekintu ng'ekyo ng'oli alina plan egenda okubeera ng'etta mukazi we, asobola okulikodinga akantu ng'ako n'amutta mpola mpola ye n'akozesa nti kirabika ono omukozi gwe tulina yakola ki, ye yamutta kuba olunaku lumu yagamba nti ajja kumutta. So mwegenderezanga ebigambo bye mwogera ebibavaamu. Wabula ate nenzira ku sayidi ya Kadaama ne ŋŋamba nti oluusi omuntu oyinza okwogera ekigambo nga tokigenderedde, nga tokitegeeza, wabula olw'obusungu bw'obeera oyina ku mutima omuntu omugamba ekintu naawe ekyo wejjusa edda n'okyejjusa n'ogamba lwaki nayogera ekigambo nga kino. Ntegeera. So nsaba tukuuma obusungu, naye mu kukuuma kwaffe obusungu ate n'abawarabu bennyini balina okumanya nti naffe tuli bantu, tuva mu mbeera. Tonyigiriza nnyo. Lwaki onyigiriza nnyo? Lwaki buli kyenkola olaba kibi ate n'obeera nga tonzijaawo? Gwe bw'oba olaba nga sikkolera nzijaawo mbonzize ku ofiisi bantwale mu famire yejja okumbala mu value. Lwaki olaba ndi mubi ate n'osigala ng'okyayagala nkole ki? Mbeeraawo. Gwe onyigiriza naye ate nze nkwatira ku byokulya byo. Lwaki Kadaama tagenda kuva eri akole ekintu omuwarabu ono naye nga takikoze nti akyagala wabula mu kunyigiriza? Kuba abawarabu bano bannaye nga wagudde ku muwarabu acunya, ayinza okucunya Kadaama ne Kadaama gw'olabira ddala nti Kadaama tasobola kukola kintu nga kino newe kino n'avaayo n'akikola. Waliwo Kadaama gwe baaleeta yali mu Nigeria eyakwata boosi we ku madaala. Jjukira nti no yali alabirira omukadde ali mu kagaali naye nga engeri gy'amuvumamu yakutambuza, yakwatiridde obulamu bwo naye ate n'obeera nga omuvuma. Yakwata bukwasi kagaali n'amutta pap n'ayiringira paka ku madaala n'afa. Omunigeria n'adduka era yakati ye story eriwo nti bakyamunoonya. Nejjukira nti gwe obulamu bwo bubeera bugenze. So tugezengako okubeera nga tukwata abantu abatukolera emirimu ne bwe gubeera mulimu ki, ne bwe bubeera wano mu Uganda waliwo omuntu akolera, gezaako okulaba ng'oyisa omuntu oyo bulungi. Lunaffe oluusi abakozi tutera okubeeramu
n'embeera zaffe ezitali kugamba ezitali nnungamu bulungi. Naye ate buli bw'oyisa omukozi obulungi singa abadde agenda kukola ekizibu ayina omutima gwe yeekubamu n'agamba omuntu ono kale bambi ampisa bulungi. Naye buli bw'oyisa omukozi obubi ayinza okukola ekintu naye kyajja okwejjusa. Naye nga neeyongera okubakubiriza nti bw'oba oyomba ne boosi wo togambangako nti ogenda kumutta, temukyogera. Gwe yogera muvume mu Luganda mugambe njagala kuva wano oba kugamba kale ne bw'ogamba tujja kwekuba naye togambangako nti nja kutta. Katusooke tuwulirize Kadaama ono yavudde mu mbeera naye ng'ate embeera eno nze ngiteeka ku Muwarabu ye yamutadde mu mbeera eno n'okwogera ebigambo bino byonna bye yayogedde. Katuwulirize voice note eno. You want to see me, you want to beat me. Again, you see me. You finished. Next time you see me, ani gw'omanyira. Kansanze nnyini ndi muswala. Kangambye nsiimuule engatto. Nsiimudde engatto. Atandika kuyomba nti tosaala. Musiraamu muki ono shaitani ensumbuwa. You are liar. You are liar. You are acting. When you finish, you don't say to me. You don't reply me. All of the time silent. I'm finished to work. I'm finished. All of the time you don't reply me. Kuba Shamimu na yenze tojja kummanyira next time nja kukukuba. Wallahi billahi tallahi next time. I will kill you. Come. Full stop. You are liar. Full stop. Liar. I talk with you. Full stop. You don't reply me. Why? Full stop. Full stop. Next time. Why you don't reply me? If you want to see me, no, you see. I don't want to talk like that because sometimes anasaim. Okay. Yom yaumal hamis. One more chulira nasiri enze bwemba nasiri emba sagala kuyomba na muntu obo chulira bulungi ansanze ndi muswala maze okusiimula engatto z'omwana nti tozisiimula kati kiki kyabannoonya kiki kyabannoonya she's there. I come from outside. I say hello. She's silent. All of the time I ask her. She's silent. She didn't reply me. Why you want to beat Shamim, not Hadid, okay? Why you didn't reply me? No. Beat Shamim. No, Shamim reply me. Shamim reply me. And Shamim go, but now talking Shamim good. When Shamim stay here, Shamim bad. All of the time silent. Why? You have to reply me. Uganda toddanga muze kummanyira. Tochiddanga muze okummanyira. Tonsirisa. Mafi discipline. Anasaim. Time for swala. Ndi mukusala maze okulongoosa engatto nti tosaala. Kiki ky'oyagala? Mama, finish.